Ebyokwerinda binywezeddwa okwetoolola embuga enkulu eya Buganda Bulange Mmengo. Enguudo zonna ezituuka ku mbuga eno ziggaddwa, abantu bangi ne bakugirwa okusemberera embuga eno okuggyako abatonotono abatambula ne Kyagulanyi oluvannyuma lw'okukitegeera nti agenda kukiika embuga. Kyagulanyi ng'atuuse mu Bulange asoose kwevumba kafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire nga keetabiddwamu amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi, akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi, omubaka wa Lubaga North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Abeka Kawalya, avuganya ku bubaka bwa Lubaga South Eugenia Nassolo, omubaka wa Magola County Goroti Namugga ne mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja. Ate ku ludda lw'Emmengo ensisinkano eno yeetabiddwamu Minisita w'ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ensonga za ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kootirida Nakate Kikomeko, Minisita w'amawulire, okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibe Kitooke, Minisita wa Kabineti abagenyi n'emirimu egy'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba n'abalala. Wakati ng'ensisinkano eno egenda mu maaso, wabaddewo akasattiro. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II bw'asanze ng'amakubo gonna agasobola okumutuusa ku lubiri olw'Emmengo nga gasuuliddwamu emisanvu okuziyiza abantu okutuuka ku Bulange Kyagulanyi w'abadde. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso, wabaddewo okusoowagana wakati w'abawagizi ba NUP n'ab'ebyokwerinda era waliwo abantu abakwatiddwa. Tuli bagenyi ba Katikkiro bamanyidde ddala. Bwe ntuusaawo nze n'abantu bange ne batucekinga ne batukiriyalinga oyingira. Omwami gwe bayita Ssettuba yabadde akulira abacekinga. Tubadde tuyingira alagidde bagulewo ne wafubutukayo omunene omulala bamuyita Mwami Lutwama. N'agamba nnyingireko n'emmotoka emu nti eno wali fuulu, kyokka mulaba wali empty. Abamu ku bannakibiina ki NUP bagamba nti okukyala kwa Kyagulanyi wa Katikkiro kabonero ak'okusiima obuwagizi abantu ba Buganda bwe balaze Nuupu okuva olunaku lwe yatondebwawo. Kino kitegeeza ebintu bibiri nti ffe nga bannankyukakyuka wansi w'ekibiina kyaffe kya NUP tukkiriza mu Bwakabaka bwa Buganda era tubuwa ekitiibwa era tuliwo okulwanira Namulondo, tuliwo okulwanira Kabaka waffe, tukkiriza enteekateeka zonna ezigenda mu maaso wano mu gavumenti y'Emmengo. Kati ekyo tugenza okujja wano musanyu jerere pulezidenti waffe Kyagulanyi ali wano, amagye gali wali gakuba bantu abajje Bulange nga n'emmundu ze bakozesa n'oluzungu lwe boogera. Ssekabaka Muteesa yaleeta abazungu abayigiriza oluzungu wano. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Basekezi Ssennyonyi akukkulumidde ab'ebyokwerinda olw'okukugira abantu okuyingira mu Bulange okubugiriza omuntu waabwe eyakyadde embuga. N'abakulembeze baffe bangi balemeseddwa okuyingira wano ewaka kyannaku, kubanga wano tuli waka era twayitiddwa mukulu waffe Oweekitiibwa Katikkiro. Obutebe obwo bwolaba obukalu abantu ababadde balina obutuulako basibiddwa ebweru. Kyannaku abalala bakubiddwa, abalala bakwatiddwa tetumanyi wawe babatutte. Tegufuukangako musango okujja wano embuga okukyala. Ono era ategeezezza nti ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti tebatudde butuuzi mu Paalamenti bakola butassamuka butassamwoyo okubanja ebintu bya Buganda. Nali mu Paalamenti ne nnyanjula ebbanja gavumenti eya wakati lyeta nasasula Obuganda. Ssente ezo zisoba mu buwumbi 5. Ensonga ezo tukyaziriko, zaali tezanjulibwanga mu Paalamenti, twazanjulayo ne tugamba nti wano waliwo obuzibu. Tuyisa budget wano, tuli mu process ya budget, ne mbabuuza essente zino nga teziriimu ate nga zibanjibwa. Mu kwogera kwe Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kulombojja obuvo bwe n'engeri bajjajjaabe gye bazze baweerezaamu Obuganda, n'aweera nti mu buufu obwo naye mwatambulira okuleetawo enkyukakyuka mu bukulembeze obwakakyo kano. Myaka mingi nnyo egiyise jjajjange Nabembeze Nawanjovu yali Katikkiro wa Ssekabaka Kamanya e Kasengejje yayimirira mu mbuga e Kasengejje ng'awaaba olutabaalo era
n'okuloopa olutabaalo kuba yadda mirembe. Ne jjajjange Kitya Munyoro bwe yakola ku miteesa egyasooka, jjajjange Siteri Sentamu bwe yakola mu Myanga, jjajjange Yosefu Walakira ngo yazaala kitange ye yatuulanga mu lukiiko kuba ye yakiikiriranga Mawokota. Kitange ye yakolanga gwa busawo era yagukola mu bwesimbu ku mulembe omuteesa ne ku guno omulembe omutebi gwennyini. Mu mbeera y'emu Oweekitiibwa Katikkiro nyimiridde mu bigere byabo abasajja emmekete abansookawo era nga be banteekawo okujja wano embuga ku mulembe gwaffe guno omutebi okwanja olutabaalo eri embuga. Kyagulanyi abuulidde Katikkiro nga bw'ali omumalirivu okusigala nga assaamu ekitiibwa ebintu byonna Obuganda bwe bikkiririzaamu ate n'okunyweza obukulembeze obw'ennono mu Uganda yonna. Nze ng'akulembera ekibiina kya National Unity Platform era kenfunye guno omukisa nsaba otuuse obubaka bwaffe eri Ssaabasajja Kabaka nti tuli bawulize, tumwagala nnyo, twagala nnyo obwakabaka bwaffe era okufaanana ne bajjajjaffe abaasookawo tuli bamalirivu okuuma Namulondo n'okuuma ekitiibwa kya Buganda olubeerera. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asoose kwebaza Kyagulanyi olw'okulafuba n'okunyweza omwoyo gwa Uganda eyawamu naddala ng'asoosowaza bendera ya Uganda yonna gy'atambulira. Mbeebaza okutambula n'ebbendera eya Uganda. Bannayuganda baagalana nnyo. Wayinza okubaayo abantu nga tebandyagadde Bannayuganda baagalane. Naye nze si kyendaba. Katikkiro agamba nti kikulu nnyo omuntu ayagala okukulembera Uganda okusooka okumatiza abantu b'ekitundu mwava n'ategeera bye baagala nga tannaba kukuyega ba bitundu birala. Naye weewaawo kaakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna. Naye ate akalulu kanoonya si kakufuga Uganda. Naye bw'oba omuntu yenna bw'aba ow'okufuga Uganda alina kusooka kutegeera bya kitundu gye bamuzaala. Kyokka Katikkiro wano wasinzidde n'alabula abavubuka obutakozesa bigambo bikaawu ku mitimbagano nga waliwo abantu be basoowaganye nabo. Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ako timukeerabiranga nti nakabagamba nga muzze wano. Katikkiro era taleme kuddamu okwekokkola by'ebyokwerinda olw'okuyisa Bannayuganda ng'ekyokuttale. Emiggo, omukka ogubalagala, amasasi, ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano. Abatuba nnyo nnyo amasasi abava wano abatulumba. Naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo, masasi, miggo, biki. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwasizza ekirabo Katikkiro. Ensisinkano eno ng'ewedde, Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyongeddeyo okwegatta ku bantu ababadde bamulindiridde mu divisioni y'e Rubaga gy'abadde alina okuyega abantu okumulonda ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.